Olaba ne Maama Fina bamuvumye tano. Zino ziri 10. Ne gino giri 10. So gye emitwalo 2 zivudde wa Sb4 media. Bannange yeebale nnyo. Oba bakwogerera bati bakwogerera ffe abakwagala gye tuli. Sb4 ddemu amaanyi. Sb4 ddamu amaanyi abo abakwogerera tebalina kibali wabula oba nnuguye baluma okubanga gw'oli awo ku ekyo ky'oli. So ne Maama Fina anti Maama Fina binku ba sponsor. Maama Fina maama waffe leka nfukamire bannange nanga ndabeko tandabangako. Okay. Maama Fina nkutumidde. Ansiimi agenda kunyanjula mu bakadde. Okitegeera. Nagalo yongera okakase. Tugenda onnoonya maama omutwalira omwami Sb4. Nange ndi wano sirina agamba. Bane nganze Maama Nalumansi. Siddamu kwendako enfunyuno omwami. Nyanze ekimala. Mbonerete. Tuli mbitundu bya mukireko eno tuli n'ekisaa kye Maama Nalumansi alina watuleese. Atugeza kulaba abantu ine emboozi yetufollowinga Sb4 media yazze n'atukyalirako. Na yajja omulundi ogwasooka nayogera ne Maama Nalumansi ono era ono n'asaba bizinensi ey'okukola engoye. N'omulundi ogwasooka emabega yasooka kusaba bizinensi ey'okutunda sweet peps Henry Mwanje n'abeera nga atusika mu mukono. So gwe tuli naye ono alina akasente akamukwasiddwa aka bizinensi emitwalo agawerera ddala ziri meka? 2 bozirina bbali. Katusa akasente kana alina mukwano gwe yeesiga ali eno amuyambako mu kusuubula engoye sagenda muteresa akasente kano for security purposes because wali ewaka wanze basi wa mulembe nnyo so twagadde tujje naye aleta akasente kana akaterese omukyalo ono we bagenda okero okusimbula ate bagende basuubule so tusubira nti Sb4 wana abakomeddewo Maama Nalumansi ajja kubanga at least alina wakoze eki awatuuseeko so omukyalo ono bamuyita batya wetuzi bamuyita Namutebi okolagana naye mu biki okusinga Namutebi tabadde mubi twatandika nakolanga naye mu saluuni era saluuni weeri Namutebi yewa saluuni eri wali waggulu yoli saluuni yemu eri wali nagira nayingizaawo ne bizinensi eno ey'engoye then tuvudde nayo mabega nnyo tulinga twafukanga ba Luganda kubeera naye tukwata naye luguudo lwe lumu Mityana lwakutwawula bitundu so akasente kano kavuddewo emitwalo 2 bamuyita Sb4 kale ye Sebunya mwami Sebunya wa Sb4 media Sb4 media yampadde so kasente wasaba ka business n'onsaba emitwalo 15 nyene ayongeramu n'agamba kankuwa 2 kuba 15 tezisobola kukola ki kumala kale nje tuzize kola kiddala nzize ziteresa wawe ensula siwesiga bulungi then omugenda okuva mugende musuubule kati ogenda kusuubula ngoye za type kiggwa ngenda kusuubula bugwe bw'abaana obw'abaana wali obutambuzaako nolaba nti butambula nali mbutambuzaako so omukyalo ono ne bizinensi eri wano yatunda tulaba amasaati byabasajja okusinga ne zi trucks so osubira nti obulamu bugenda kukyuka bujja kukyuka nga mukama naye nga bwemusaba tujuke nti kati bizinensi olina bbiri nabe waba okusuubulira sweet peps eza Henry Mwanje ze yaleeta then kati eno olinayo ab'engoye tegeeza oyinza okutambuza engoye eno nga te olinako ne sweet peps side okay tugende tulage mukwano gwoyo tulesa akasente tulabe kyatugamba tulabe nga ate obulamu bukola ki nga butambula so abatufollowinga wetuli wano ewono omukyala tugeza kulaba nti obulamu bw'omuntu busobola okubaako engeri gye bukyukamu yaliwo omukyala obukanga bungi wano tizibe enjuki zituyikira kokoko abeeno yona ali saidi eri kodi nnyabo kati wetolola endowooza saidi tuleme kutawaanya oleme kukyukakyuka so tuli mu bitundu bya mukireku tugeza kulaba nga tuteeka ettaffaali ku bulamu bw'omuntu engeri okwebaza omukulu Sb4 media yawulira omulanga nabeera nga respondinze kodi abagenyi nga iffe tetutuka abantu katuyite naffe kusanga karibu wanene sisi wabagenyi ntebe mwana we wakawanya anti ate gwe ogenda bawansi nye tofayo tujja kukawano mpala tuleme kutawaanya osiibye oti ndi bulungi sebo osiibye olabo bankuleko yitewodde oliwo baby agamba ki baby ali fine ali bulungi tata w'omwana aliwa Ata omwana ali ku mulimu. Oba taliwo nfuke tata w'omwana omwana tomanyizo mutuweera. Katonda wacha atata omwana wali yagenze ku mulimu.
So tulina ekisaachi ono abamu bamumanyi nga Maama Nalumansi twetusaba kisaachi semberako ko wano gwoli wako kamireko wano oti wano mpola mpolo nayongereyo ko wali tubenga tubaka ensonga zituggusa wono yatulese tunyonyole weyongere wano buti wano facing ndi wali kamera eno eto fine wo mukuwe mabega ali mukola igira chula mwawo mpola apo ebitawanya mukyalo mukyala omukwano gwono mutu wanjulire obadde ogamba ono bwogamba ono ate obidde tumanyi nti ono nga yali amulabyeko mu saluni waliwa ono gwobadde ogamba saluni ero wagirese n'omwana omusibidde omwana musibidde wano wansonga nawe nonzirukanyizaawo emirimu gyange oli mutetenkanya kati saaki eri ku saluni yasinganga kuyambanga kinyenyi oyo talina mulimu gwatakola naye simanyi lwaki tayagala kukola ebya saluni abisobola engoye azimanyi amajje agatunda talina mulimu gwatategeera naye kisobola kizibu ki simanyi kiri eriye mubuuze akubuulire buzibu kyata ate no bakuvuddemu kapito nti gwabadde talina wakugambye ene wosanga kyekyo naye nga lwaki bulijjo tayogera nze yaŋŋambako era bwe yaŋŋambako ntandika okusala amagezi soboka okuwuliramu bakwano bange abamu ne babako engeri gye bamudduukirira naye nze mugambye kimu abantu bendeeta beetaaga kulaba improvement bagenda etawo akaseera badde bankubira simba ngambye sonko twagala tulawo omuntu gwe twasindika ku mukono atuuse watumwongereyo mu maaso nemugamba so banaabaako kye batuyambye netugenda okuddamu okukomawo nga ate tekiriiwo gwanaaba yeekubye engwala ne mugamba nti nkukakasa naye singa onaabaako kyonaabakuze nekyeyongera mu maaso ate bagenda kwongera bwongezi so yali mulwadde ennyonyi emabegakaawo nemuleta hednwemwanje namukyalirako namukolera shopping ya byonna mwebale nnyo video naziraba ate ffe tetwamanyi eno temwamanya nti mulwadde wabula tugenda okitegeera nga n'okuwona yawona naye nga negiyalwalira tetwategeerayo anti alina gyali agenza okakkalabye ate olumbe ne lumukwatire mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo mutima omulungi ogwo kubanga kisaaki yatubulako ebbanga nze nno namugaba oddamu okubula todda wano kati bwe yambulako nendowooza oba yaddayo eyo gye yali alaga kati abadde ambulabulako naye kati bwanaddamu okumbulako mba nja kutegeera waabaali abadde abula nga sitegeera wa gy'aba abulidde bwe bamumbuuza nga magaba naye nange ekisaaki esimanyi gyakoze eki naye kakati n'atubuulira waali kati ne bwe yalwala ffe tetulina kye twamanya bizindaalo nze embeera mirimu gyange era nagenda kudda mbu ku muzindaalo balanze ekisaaki mulwadde konza ali ludda wange simu yange terina muliro anti nasanga chairman weje tuwalimbya abakulembeze ne mutwalayo naye yamala wulira kazindaalo chairman chairman yamala wulira kazindaalo ono yalwala lwe natwalayo chairman ye nali naye era inza nokuboba yadda naye sebizindaalo bawaliwo omuntu mulala naye emuwada mwada yaja nalanga mwada naye namutwalayo nalaba gye yali alwalidde ono naye Katonda natuyamba embeera nedda mu nteeko kisa asobola naddala okutunda engoye azisobolera ddala azisobola wabula simanyi oba byokusuubula abitegeera nagera n'atereza bizinesi era tugambye nti kati gwagenda omuyambirako ddala awo thats why tuzeeko wano okay ekyo nkisobola so omukyala munnyonnyole kati ekiriwo bampadde emitwalo 2 nsuubule engoye naye nga mbadde njagala nsuubule bw'abaana oyagala bw'abaana ng'obutambuza oba ogenda kuba ofuna kifo wootuula nga mbutambuza bwenkowa nga nfuna wenteeka nga mpumulirako awo nga nnyimbiraawo olina amaanyi agatambuza amaanyi ate oba onookola ki etetenkanya oyagala bugoye bw'abaana kale bannange oba nawe oyinza okwongera n'omuwabulamu ti buno bwe businga kuba kati gwolina experience kuba tannasuubula sente akyazirina so tujja ekyo katutuule ku mmeeza tulabe kyekinaaba kitambuza bizinesi ate mbadde nsaba bw'aba nnyuse tazirekayo eyo mu bayaayi eyo bajja zibba agenda okugendayo ng'emiwendo tegikola ki awo bizinesi eba egwa kasita oteekaawo ne batuwaala bizinesi eba egwa bw'annyuka ng'afuna obuvunaanyizibwa sitoowa yiiyo ng'aleeta bizinesi nga yeetega ng'asirika enkya ng'ajja ng'afuna ng'agenda ng'ayiiya ndowooza oba okitegedde kuba ffe kye tusinga okulwana twagala life y'omukyalo ono
ekyuke bannange kisi ani amuwadde ku sente nina mukwano gwange list bamita Sb4 Sb4 media tuwadde naye yajja namukyalira omulundi ogwasooka nalaba embeera mwali nga ateredde obulwadde so nabako byamusuubiza kuba yamubuuza nti kinayogera embeera nga muyali ali namugamba ajja kumuleetera kumufaliso kumuleetera ebulangiti amasuuka bwe bityo kakati namubuuza nti osobola okukola bizinesi ki ye mwennyini ayogera nti ngoye ne bamubuuza oyagala sente mmeka ez'engoye ye n'asaba emitwalo 10 n'emeka mitwalo 15 oyo naye tabadde mubi najja nanga nkansooka enzije naye osaba 15 ngenda kuwa ameka nakwata emitwalo 2 geegaawo n'agamukwasa namugamba lwana abakomyewo waliwo abangambe muwayo omufaliso bulangiti n'amasuuka nabyajja bimuleetera then tubanga kutumala ofuna ebituva ku step twagala kunoonyayo at least ennyumba mwabeera bannange wali tewali safe nyo se wana abanga afunye ennyumba kugaye nengoye tazisuzaayo azireete wano bwe tunafuna omuntu oba natwayo oba myezi ng'ena oba 3 oba 6 naye tusabanye tufuneyo omuntu atwayo renti wa mwaka nga mulamba kati ebyaddala wegunaggwerako nga bizinesi ogiridde Katonda ze yasinga okumanya tolinenya Sb4 toli munenya Henry Mwanje toli munenya katukusaba bambi muyambireko ddala mubeere nga mumugaidinga tulabe nga kisobola kyuka ekya sibagambye mukulu kyeyogerako ne Sb4 yagamba tugenda kufuna time sache ekimuluma yakoma okulaba maama we banga ddene nga n'emyaka 14 tamanye baganda bejibe ali n'abalala okugenda okulaba maama kyonna kimutunuzaamu dda ne muga kisache bonojja nongamba nti olwalero ngenda mu kyalo kulaba taata saakusuubiza omugulira ebintu ne transport agenda n'okudda naye kisaache simanyi kiri ku kisaache banne agamba nti tamanyi iyo ne sister we tamulaba kati mwabayinza tuwulira ate wake wa taata osobola okwetwala anti kati aba alina kudde wa kitaawe taata ye understanding mu buli amama gyakola ki kati so step nayo tusuubira gye bujja mu maaso ng'emboozi ye etambula oli yagamaza amafuta njaga gulaga emmotoka twolekere side zetu ge tunoonye ku maama omulabire naye mwebale kati emboozi eno gye nkunyumiza mukwano gwange Sb4 wanabakkiriza tomanya ye ojja bagamba ti omuntu gwe njagala mubuuzeeko okiraba kati so akasente ekirungi badde ogamba ekirungi enkya ngenda mu tawuni agenda afuneyo emaali genda naye nalaba engeri gye basuubulamu genda kikola tugende naye alabe oba muwadde 15 ndowooza ajja kujja ku transport mumuwadde yasaba 15 bamuwa 2 so kuliko ndowooza za transport oba n'ez'ekyemisana n'ekikulu sente zikozese bulungi sente zikozese kubago wazisaba asuubula nga abadde amuguzizza tebimala ng'akomawo ng'azitereka ng'atunda biri byaguze ng'olyoka olaba ekintu bwe kitambula ekituufu kyenzikira wasaba sente ezo ng'omanyi nnyingi naye nga g'ozisaba nga ye alabanga nti ekituufu bazikuwadde era si ntono nnyingi kuba lwa bazinoonya abataziraba singa omuntu aba akuwadde bw'atyo n'otandika bizinensi n'atuukawo nga bizinensi mu butuufu eweesa amaanyi bannanga akwongera ekyo nnyini kye mugambye era bwe binaatambula obulungi nze ojja kunjulira Sb4 gwe njogerako Asiya waafiiridde gwe bali bagaya ffe tuli onulayini wano tulina smartphone tulaba Sb4 buli lunaku naye baamuvumye batunyiizizza nnyo baamuvumye kati omuntu ayambye omuntu bw'ati kati ng'omuntu bw'ati agenda afa bannange ng'olyoka otandika okumuvuma abantu bavumye omusajja oyo naye bamuvumidde bwereere nange juzi banvuma olw'omuvubuka yafiira mu muliro era nange nali mbeera naye nange nakulaba ng'oyogera ku muvubuka oyo ng'okaaba n'okukaaba bannaye kati omuntu ayambye kiisi wuuno ku kireku kuno nange 2 kale nali nkutteko kasi byaffe biwanve byono ne mmuwa n'akola wadde nga byatuuka ne batugoba byetukolera ne bikola ki ne byonooneka naye ku kireku kuno ng'oggyeko nze nteeka wali eriyo omuntu eyali avuddeyo n'akwata emitwalo 2 n'agaba kisakye nti agenda akole n'emmere yennyini okulya obuli tebasobola kugimuwa okitegeera naye kati omuntu avuddeyo akutta emitwalo 2 ng'afa nga ntandika okudda kulimba nkukola content simanyi babiyita byani ebyo nga nze ntandika kuyogerera muntu kati awo mba neetaaga miggo nga ginkubwa nze nga nze yeekuba ndoza akasente ke akakubalire omuvubuka bamwogeredde nze newunyiza n'obwongo gyabujje n'agamba kakwate sente azimwe ku bigambo bye bamwogeredde abantu tebayambika wamama finance gyendi eno okukoneramu zizino ziwera bulungi nnyo 2 3 4 5 banange tebamanyi olaba ne bamafina bamuvumye 5 zino ziri 10
ne gino giri 10 so gye emitwalo 2 ezivudde wa SB4 media bannange yeebale nnyo SB4 wamma obeewo oba bakwogerera oba bakwogerera tebakwogerera ffe abakwagala gye tuli SB4 ddamu amaanyi abo bakwogerera tebalina kye bali wabula oba nnuguye baluma okubanga gw'oli awo ku ekyo ky'oli. Maama Fiina maama waffe ha leka nfukamire bannange nanga ndabeko tandabangako amanya gange nze Namutebi Esther Maama Fiina nkutumiddeko nnyo n'obuwagizi bwo bulijjo tuwulira buwulire bannaye weebale nnyo weebalire ddala Maama Fiina bannange Maama Fiina weebale bambi weebale kuyamba kisaakye waffe tuwangadde naye ebbanga tubeera naye bwe tutyo bannange Maama Fiina weebale kisaakye bakusanga waye bakusanga wabannange wamba we kyovola bavumye Maama Fiina ne bavuma ne SB4 kakati be banaamanya ffe tugenze kumulamwa kugenda mu maaso ate ne Maama Fiina toterebuka oba bakuvuma bitya genda mu maaso n'ogwo omutima omulungi gw'oyina ne SB4 agende mu maaso n'omutima omulungi gw'ayina buli omukama yamanya bw'anaamugabanyizaawo. Maama Fiina nkutumidde. Amiina. Okay, abatugoberera ku mukutu Good Talent tuyinza obutasuka kwa lunaku lwaleero tukoze side eno SB4 akoze side eri tujja kuba nkongera okubawa updates so tusaba Katonda abere nga ateramu kisaakye tugenda okudamula myezi emirala ng'esatu ena because the first time when nakola nawe interview namukono gali abo bamuyita Zanda Sense ayimba kimanyi mumanyi namugabe n'omukyala gwendabye wansi n'enjagala obulamu bwe bukyuke so Katonda ndoze sala yange n'agiddamu yongera okusaba nnyo saba era nnyo abantu abakuyambye Katonda yongera okubagabirira wala ffe tuli bulungi at least tuyambako kati kye tuba kukoze ki tuba tusobodde so omupya subscribing nga tugenda batwongera obbawo emboozi nnyingi nnyo ezikwata ku muntu wa bulijjo nze Sonko Muhammad obeere bulungi.